Wala nnyo. Semanyi totemanyi. Tulina bbiri. Kange kange. Lola. Kawaya kakoka. Nga kitalo. Kitalo nnyo taata. Ogamba te mama Brighton. Amawulire si malungi nnyo naddala eri bafanzi ba Big Talent wamu n'abantu abali so close Eddy Kenzo ne family ya Big Talent. Ebbanga lyomaze ewagalagana Kenzo mukwano gwo muganda wo that means relatives bo tuka kuganda abamu obamanyi. Yeah. Tunyumiza ku story of how you make Monday Monday y'omu ku basajja benasooka okufuna obutakkaanya nabo mu Big Talent. Omanyi n'entundu kuba na principles zange omuntu atasobola kutegeera. Monday lumu nga ngenda ku Big Talent yali tamanyi bagireni ng'awulya DJ ejja kuba omutuuzi naye nga tamanyi nenzigula nambuuza gw'oyagala ki nemugamba nsooka mutunya bwe nambuuza gw'oyagala ki ngenda okulaba ng'afaananamu Kenzo ekyo kifaananyi nyingira buyingizi nagamba gwe ssebo yitawo wano oyagala ki nemugamba ssebo njagala Kenzo bakuyita bambi abantu Jacob omutuuze gw'okoledde bambi nsonyiwa. So Monday abadde muntu nnyo nga afaayo nnyo okumanya abantu ekisookera ddala ate wakutegeera tusobola mu kyakwerabira. Monday n'ekirala nti ye muntu nze gwe nzijukireko nze abadde ancunya nnyo nga bwenyingiza emmotoka mu Big Talent amanyi ababeera ssente era ng'agiddamu ssente n'atambula butambuzi n'agenda n'agamba nakola gundi otansasula nkaddi zino zitutti. So Monday ku lwange abadde kyali wange niwaba n'ekizibu kitya nga tera nnyo okugamba nkojjako n'ekizibu ekiti njagayo miliyoni emu naga miliyoni emu Monday ogenda gikozesa kale nfunirayo 10 kati abadde akinyonyonze Remba n'abalala abadde so close bw'oba ayagala ssente. So Monday abadde kyali waffe era ku lwange tugera musubanga omuntu because abadde aleetera Eddy Kenzo okubeera inspired okukola ennyo obutadda waliwo gye baali libadde ettabi ly'amaanyi nnyo nga kesere walabako ku Eddy Kenzo wamulabako ng'alina okukola ennyo kola ntino abeezawo muganda we mukulu we. So abadde nga taata we ne maama we baatayina Eddy Kenzo. So ku lwange kyannaku nnyo tasobola kuyimira na mu kamera kwogera because oli buladi we nnyo baasigala bakulaba nga tanakufuna muganda w'omuwala. So kibadde kyakusalirwa nnyo kuba nti Monday atuvuddeko. According to stories bagamba Monday yafudde ki? Monday bamukubye bukubi yafunye obutakkaanya ne banne gye baali bamukuba n'afuna obuzibu ku kawanga era kyamuviiriddeko nti bulamu bwe bukomekereza bageza kumutwala mu ddwaliro ekyabadde too late gye yafiiridde ate tuvudde nti okufa kyekimu ku bintu bye tosobola kema kyakutegeera nti ogera kufa otya kijja buzinoga nti tayimu eyo yakufa we nawajja nakuba oluyi ogwa buwani n'ofa. So Monday badde bamukubanga n'ajjanjabwa n'addawo nga mugumu musajja mugumu abadde mugumu nnyo era akansabye Mukama Katonda muwala we gwatulekedde amugumye because tugyafuuka taata we gwatabasobodde kubanga agenda kula naye. Monday abadde muyimbi oba? Monday tabadde muyimbi. Monday abadde muntu ng'ebintu bye badde talina kyagala kukola naye abadde yakatandika okukola bamugulyako booda nga ye omuntu nebigaana. Kati Monday abadde muntu ali awo nga ye obulamu bwe abutwaza kubeera free. Abadde muntu wassanyu ye nga ye tomubuulira ebyo kusemeye kuddaawo era wakutegeera nti gwe kyaliwe
obeera kyaliwe ebyaddala so abadde si muyimbi nga nebyokuyimba si byali nakota byeyasembereza naye okubivula abeera ku mulyango olusi back stage nga laba muganda wa performing yamani tomanje sana abasaala babuza okusala tusembere tubale tutandisa okusomako netusembere era tusomera tuveeyo tetuli eyo yonna tusembere wano owali okusomesa kirungi nnyo era ffennaffe omulayika olwanyi bakoze omulimu gwabwe bali awo batunuulira kikyogenda okwogera era kyekiddako kinanze jaggalina akamala laba onoomubuuza jaggalina akamala kaasatu binaga nti olinabakulaba omula nagganinako 86 naye 86 waali allah tabaraka natta omuntu wejo nga kitalo nnyo taata ogambo temama Brighton amawulire si malungi nnyo naddala eri bafanzi ba big talent wamu n'abantu abali so close Eddy Kenzo ne family ya big talent ebbanga lyomaze ewagalagana ne Kenzo mukwano gw'omuganda wo that means relatives bo tuka kuganda abamu obamanyi tunyumiza ku story of how you met Monday Monday y'omu ku basajja benasooka okufuna obutakkaanya nabo mu big talent omanyi nina entundu oba nina principles zange omuntu atasobola kutegeera mu Monday lumu nga ngenda ku big talent eri tamumanyi bayiren nga awulya dj ejja kuba omutuuzi naye nga tamumanyi nenzigula nambuuza gweyagala ki nemugamba nsooka mutunya bwejambuuza gweyagala ki genda okola nga afaananamu Kenzo esa kifaananyi nyingira buyingizi nagamba gwe sebo gitawo wano oyagala ki nemugamba sebo njagala Kenzo bakuyitanga kama abantu tajjako Jacob omutuuze gwokoledde bambi nsonyiwa so Monday abadde muntu nnyo nga afaayo nnyo okumanya abantu kisokera ddala ate wakutegeera tusobola kyakwerabira Monday n'ekirala nti ye muntu nze gwe nzijukireko nze abadde ancunya nnyo nga bwenyingiza emmotoka mu big talent amanya abeera ssente era ng'agiddamu n'addamu ssente n'atamba butambuzi n'agenda n'agamba nakola gundi otansasula nkadi zino zitutti so Monday kulwange abadde kyali wange niwaba n'ekizibu kitya nga nnyo okugamba nkojjako n'ekizibu ekiti njagayo miliyoni emu naga miliyoni emu Monday ogenda gikozesa kale nfunirayo 10 kati abadde akinyonyonze Eremba n'abalala abadde so close bw'oba ayangalanga ssente so Monday abadde kyali waffe era kulwange tugera musubanga omuntu because abadde aleetera Eddy Kenzo okubeera inspired okukola ennyo obutadda waliwo gye baali libadde ettabi ly'amaanyi nnyo nga kesere walabako ku Eddy Kenzo wamulabako ng'alina okukola ennyo kola ntino abeezawo muganda we mukulu we so abadde nga taata we ne maama we baatayina Eddy Kenzo so kulwange kyannaku nnyo tasobola kuyimira namu kamera kwogera because oli buladi we nnyo basigala bakulaba nga tanakufuna muganda w'omuwala so kibadde kyakusalirwa nnyo kola nti Monday atuvuddeko according to stories bagamba Monday yafudde ki Monday bamukubye bukubi yafunye obutakkanya ne banne gye baali bamukuba n'afuna obuzibu ku Kawanga era kyamuviddeko nti bulamu bwe bukomakereza bageza kumutwala mu ddwaliro nekyabadde too late gyeyafiiridde ate tuvudde nti okufa kyekimu ku bintu bye tosobola kema kyakutegeera nti ogera kufa otya kijja buzinoga nti time yo yakufa wena wajja nakuba oluyi ogwa bubiwani n'ofa so Monday badde bamukubanga najjanjabwa naddawo nga mugumu musajja mugumu abadde mugumu nnyo era akansabye Mukama Katonda muwala we gwatulekedde amugumye because tugafuuka taata we gwatabasobodde kubanga agenda kula naye Monday abadde muyimbi oba Monday tabadde muyimbi Monday abadde muntu ng'ebintu bye badde talina kyagala kukola naye abadde yakatandika okukola bamugulyako booda nga ye omuntu nebigaana kati Monday abadde muntu ali awo nga ye obulamu bwe abutwaza kubeera free abadde muntu wasanyu ye nga ye tomubuulira ebyo kusimanyi kuddaawo era wakutegeera nti gwe kyaliwe
obeera kyaliwo ebyaddala so abadde si muyimbi nga nebyo kuyimba si byali nakutabyesembereza naye okubivula abeera ku mulyango olusi back stage nga laba muganda wa performing yaman tomanja